Njagala kulabulirawo nti ekitundu kino kye tugendamu kirimu okumansa entungo kungi. So please help me. Temunvumya, temunjogezaako nti sozi munnange weebale abantu entungo bagimansa bava kuno badda kuli. Kakasa nti myaka 18 n'okudda waggulu waliwo wajja okuwulira nga waliwo akasiriikiriro nga tewaliwo just okuwulirawo akamusic ng'olwomanya nti awo guseka ng'omanya nti bwe kuba kumansa ntungo Adamu yagimansiza nange n'ensukkako konze nti awo tumyutingewo kisusse 18 okudda waggulu gweka gwe njagala tugenda mu kitundu kyakubiri. Lumumba ndi eno ndi bize zali sawa zali nga mwenda gwamisana tuli bize ngeno bakola abantu abana bita ku elevator abantu bayingira biki tukenegera mawanga baba wona ko bode nakujuka abantu bene bafumba meri wakabasinga meri bazira muzimoro baziryawa alenga wero osonje nakolanga ko yali berigenda ku court food bali yange meri bwana sozi mbandi awo ndi bize ndi no bwana tuyawo tunyume juka ngana mo wala bwana bwana to bigenda tunyumya mwawo kefa tamam inshallah pressure natogera mu collaborative vawo kati mbandi awo ndi bize ngota mibwetu nakana kawala nalinga bonga ku betu nyume lyo butyo kona ko kusaka dola yu nzanya nabanga munabera nga muri fane menyiko juka kana abamala kabala muna kulambana onakopera fane nga munyumya mukola kinoka abana babenga bali apejoli juka kata abana tebeja ne butipu nwako ruzi liyalo weziti nenga tezekeza maleka dibo bana bazikuwa aliza bana zigani watizigani bwana sozi lwa ina Friday mbandi bwendi ndiawo no mwana ngendo kula omuntu akona kwati kukibega abega bwana sozi ngendo okukyuka bwenti nga Niro andetedde perfume ne sawa n'abinkwasa natambula n'agenda naye bwana sozi benakyuka bwenti mutunulya bwenti mu face nze kyesafa aho ndi kamera zali zintunuddemu eza location we nali njula kamera zibira mu nyingi mu locations bwana sozi kino nkikugamba nenda kikebirite zawera nga bamaze okunteka kwa alert juka ndwagulwanga zino zitetula banga zino radio call rabe za police abanyagazo bazitetula tetula yange nga emazo okumponinga mfunye alarm imponinga ne basindika supervisor ne baleka ne replacement agenda okunzija ku kifo ya nga liver muda chikaji ne bamvuga ne bantola mu office olatuka mu office bangambirawo wasoma MI wajisu nti nasoma amateeka gagamba gatya nti toyina kutula mukazi maaso oyina kubeera attention ku location nga buli kimu kimenye bwana sozi kanjikubuli nenga mu kamera mwiti mwidali nebe ngenda okubyogera bwenti bwana sozi nga ntwala okuntuza manager atuse ne manager tuno banti kanzira waka ngolona kamala ndozo omwaka gumu ne mezi jalinga mukaaga mukata nenga mubutufu nga niku depression bagenda kunziza waka nibandira ku kamera bulu kyembadde enkola ne kitundu ya bwenti kyembadde enkola mubutufu ngo gwa mezi da nga sina kyakola nemba nasoza manye nakola bwana sozi nabyeganira ekyo mukusoma mulungi ndi mu kamera tembera mu dobozi nti babulolo kye lyangamba nze nabagamba nti ono omuwala ebintu bino abimpadde mbiwo omuntu gwe bayita Salifu kati nawayiriza omuntu yagenda nawayiriza omuntu nali nkola naye nenga nenga naye kumulovu kata nenga yagenda mu vacation taliwo yagenda Uganda nembaga bino abimpadde mbiwe Salifu nenza kati mbadde ngeza ko mubuuza ebidumbi wani kubanga abanda banga omwana mutunudde nnyo mu face nga nabye mugamba ate nenseka kati boneze nembagamba ndi mbadde mubuuza ebidumbi wani nze mbadde simukwana ne mwegana bwana sozi ngenda okumwegana ne bangamba okakasa ne banzigirayo obufana ne banzigirayo follow kamera jenna nga muwa sente lulinga azigana ogwasooka ne bangamba na wano wayo nga Basalifu bwana sozi nenduyana katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako kuba naffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kologo kunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekerawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese Uganda mu butongole Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala
Bwana Sozi n'entuyana bwenti. Bwana Sozi n'entuyana. Nebina nga akyali kukamera bakyabindaga. Nga ntwala kutwala kwa manager ali awo bwati alinze. Era bwe baamala ne nfuluma mu uniform yange bulungi ne banzija ku tetula yaabwe ne bagyomuzaawo ne bandeka mu mmotoka ne banvuga bukolokolo paka wa manager. Natuuka manager nga tali mu office. Nenga anvuga antwala tafa mwadde ekigambo kubanga ali mu Sri Lanka yali anvuga nga nze ndi mu Firika kati nga badde mu office mwalimu Omusudani mu office kubanga yali atwala ebiseera yali ku gundi yali ku duty ne mbeeramu omusajja okuva e Syria ne mubeeramu ababiri bali bannapaali bali mu office eri wanagira obutambi nsango gyenzizza ne ntuuka mu office wa manager ne ntula bwenti manager nga taliimu kati nandika kubamu plan ne ngamba kati nzirayo waka kati ngenda kukola nga nzikiriza kumaze okumeka banga nkimanyi deportation ngenkutte nensirikirira bwenti mba nakatuuka bwenti mmotoka ya Rufaza ne parkinga Rufaza ebeera poliisi nemanya kati guwunye nemanya kati giwunye kati ekyasinga okunnyamba Bwana Sozi era Mukama Katonda alina gwayambamu abalenzi be awo basajja wabajjira mu mmotoka ya Rufaza bajjira ku poliisi okunnona jukira manager ngo yafumye bano na babiki nga bayingire mu office banone nga nze sinatuuka nenga bali bantu basoka n'obugumba na mbana katoka pale nawo nga baparkings manager ne mulengero olwo ngajja kati akyanyamba abasajja baali ba Sudani abajja okunnona naye bayingira mu office kati abasajja batoka bali mu office batuuka banzija mu ttanga gyali nyamba de y'omulimo bagenda yifako bwe bati nga manya galiko bakula bange erinnya likola ya Kiislamu liko Adamu kali kwa kuntolya salamu kwe kujiddamu omusajja kwe okumbuuza mu Luzungu n'angamba tomanyi mateeka ate nga kikulaga nti wasoma ne MI kuba wakola MI bulungi tomanyi mateeka ntokeza kwa kino na kino ng'oswazizza Abafirika kati kwe kumuuza mu Luwarabu kati bwe muza mu Luwarabu omusajja n'aseka kwe kumbuuza omanyi Oluwarabu n'okola kino ekintu omanyi sharia law ne mugamba ra nembyegaana ne mugamba nti ne mubula kyonna ekyaliwo nti kida omusajja gwe kumbuuza nti kaifa inshallah lakini farabaka ramzakitara ifatakila rawita zahani konze nti ra yazohi rafsa kita haramza Quran nenyoga mu Warabu awo sala Warabu sakala kubaja kumulamu Warabu sakala duatu la nyo ne katengeza ko kulaga ibyo nyonyolawo manya tamule mu mbozi natanu ku platform yo Bwana Sozi Bwana Sozi kino kyenkeza ko kulaga omusajja Omwarabu yatunulya batu mu Sudan bana abe wagulu abeeru siku kana badugavu balabe karutuma abeeru abe Bashir yuka naliyo Warabu erango nyogera lumanyi lunjo lwabo omusajja yangamba mu Warabu kyamusoma mulungi omuntu yali mu office ono manager yali mu Syria nengo Warabu tefure twogera awu nenga uli mukatini nenga tayi police bekutte mu musango luyaba ina kuvaamu kubanga police balina okulipotinga enkomyo mu ggwanga lyange. Madam Nancha Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Atlanta bafa balungi ennyumba yiyo mpya gwagisookamu eri ku bugazi bwa 50 by 100 erina master bedroom eri self contained erina n'ebisenge birala bibiri byebisobola okukola ng'ebyabaana oba ekimu nekiba ky'abaana ekyabagenyi toyi ziri bbiri ez'omunda mulimu effumbiro dining ne sitting yes buloba so inbox me oba munkubireko mwenna ajagala nyumba nnungi nnyo mpya ate gwagisookamu tubuuza vidiyo y'ebujuuko mulowooza mumulaba estate y'ebujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala poloti speed olwayo tugenda kufuna poloti ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba olaba amayumba agali wano olaba enkulaakulana eri wano kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate okitegera ekintu ekyo naye nga tebanako ngenda kusayininga deportation letter nti bantadde jukiza nga polisi endeese kunkwata bantwale balabe engeri gye banzizaamu jukira polisi eno salawo banzizeeka omusajja yaŋŋamba titugende ku polisi ne tuvaayo ttaka yange baginzigyeko
agenda gikutte mu ngalo ndi uniform yange bulungi no nenga tozategera kiriwo kubanga tiyabali omu yali ku mirimu gye balabaloza nti wakati kiki nenga yozibu bwali ngeri nga balala ba polisi ngezze wooli babira bali sure nti kumaze okukumegga era bona abaddugavu abanda bajuka olwaba Nigeria abanda bannakenya ne bannayuganda bo bakimanya nti kyekanoza gumaze okumuba kati nga bebuzo bazizza musango ki bamu tebamanyi bwana Sozi nga ntula motoka benti nga ntuka motoka juka bano bavuga zi Prado ezikolanga za polisi bako bino byakabangali tuli kabangali zingana magana mamaga mategeevu nga bagula Prado nga ntula munda nga banzigaliramu omusajja nga mbuuza nti wala bulenjuka naluyigirawo kati nga mulagirira bulungi nabeeranga bwana Sozi tekyantaasa omusajja ngeno mulagirira nga wini nyini muheri meriki we nalindi ngo omusajja wenyini we wawe etimu jawagire y'omupiira omusajja yachunga bati nantunulya bwati bane bwana Sozi omusajja yasanyuka bwana Sozi omusajja omwarabu yasanyuka nangamba kakasa ne mugamba ati yenze nalikiwa mu mwaka bwe kuti timu ya kisambire emipiira 9 nefuna injale ne banoniga mu timu yo wansi nanga nayo timu zizo za brothers zili mugamba chimayi zo zi brothers imba jita Helmerik indaba jita Mereki eri South Sudan omusajja n'atulina kyatambula bati nangamba nengo okuze ekintu ekyo nokola kino ekintu kwa mayina amateeka yabeerako mu nsi ezitambula ku sharia law ne mugamba okumanya amateeka sinza kola kintu kya busiru ekityo just ngayogemeye nyawo ngino okubiwa abana kwekundabira ku kamera kwekundeeta naye saba kisonyiwo ne kati gwe ngejjo tegede obuzibu bwange gwe mu poliisi nyamba buli kimu kikwasiro n'eyimirire omusajja yasirikira bwati ne mulo kati yagisimbula nandeka mu motoka naddayo mu office wa manager namutuuza wansi namunyonnyola namugamba okusinzira omulenzi kyanyonnyodde n'ekitambula bwe kinewe kiti mba nesaba omuleke eno last warning wadde munazi omusango gwonna sidda muwuliriza okusinza kintu kyanyonnyodde bambi takikoze mu bugenderevu naye waliwo omuntu amutuma ne mumulaga n'obutambi nga mpa omuwala oyo ssente ekiraga nti mutuufu nali nnimba kino kikugulya bwana Sozi eri abasajja abalina emizi mu nsi mwe bali omusajja najja ne footage nagireeta mu kamera banga bagimuza mu simu ye nitwe motoka n'abindaga bwana Sozi nenjogira amazima ne mugamba amazima kugali nti wano omuwala namukifuano nali mukwana naye omuwala wano yagaana era sente azinsoli oziraba ne bamulaga n'omulaga ng'oli omukazi amuyite wedduuka nga tuteesa bwana Sozi ne gummega nenzikiriza omusajja ne mubulya amazima ne mugaa kituufu kindi badde nnimba naye omuwala gine ebintu abiwadde nze naye badde mukwana nangamba ekyomukusa omulungi ogedde amazima naye kanyumire nga brother nga birako mu ggwanga lyange kino badde nkusaba kikome bw'oba osaze okwana n'omuwala toddamu kwanira mu mmolo mulimu kamera onfuna bulungi omusajja nangamba manager njogedde naye naye togenda kuddayo ku mulimu naye genda kwa accommodation webaka omusajja yanvugira mu motoka ya poliisi kino kye babulya bannaye muwulire kumanya ensi zina ku poliisi ya Uganda entemu omusajja yanvugira mu motoka ya poliisi nanvuga nansiza ku accommodation nenvaamu bonabona abali ku accommodation bona abali mu baze kuntika genda waka omusajja nankwata mu ngalo nantolera salaamu nazeke namba y'essimu nange nampa eyiye nitufuka ba brother nga tunyuma buli kimu nebayo nengenda nenyingira nenaava nokulya saalya nengenda ku simu yange nengamba niro girlfriend wange oyo omufilipino ebibaddewo nemukata bitegeera bango lwalabu nabikaza bayirungi naye nemugamba nti nja kutujjako nangamba mbange njabi mugamba nangamba naye bamuyise dda information ne bagisindikirawo naye bamuvunana eri ewaabwe naye biba byali byangu bambuuza bubuuza lwakozewo nebo libindi byanga eno jasibadde bambuuzako bubuuza kyuka information zino zitambula ozi omusango wano negutambula wona zino ensi nfunda. Nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa. Mwebale twesiga, mwebale tuwalira. Ku Masi's Quality Beddings tutunda ebyomu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka, ironing boards, tutunda curtains, tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawelo, tutunda pillows, tutunda wardrobes ez'omu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina,
byonna byonna eby'omukisenge fe abadiiringa nabyo. Masses Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0787211908. olwo nduyitako ne ku location tebanzizaawo okumanya bankyusa ne banzija we nali nkola ne baleka mu location endala era omwana ne mutegeeza nti awo banzijeewo banaye mu kamera ngompe ebirabo omwana ngamba nti malesi ebintu bigwa nanetondera ebyo ne biggwa naye twagenda maaso n'okweyagala ate kyomukisa omulungi atero gye nafuna kamera zaali nnyingi ng'eri waggulu kuba wonaddamu parking eri nga nvuddeyo mu derota wali ng'omutawaana galofendi wange nga mbeera ndi awo nga wona nsazeeko nga tofuna watali parking nga tofuna wetunyumya nga tunyumyamu awo ngaddayo nga nange nsigala ku byange kati bwana Sozi nga bwomanyi nti nno ng'omuntu okwanya omuntu oba oyagala n'olyamu nze saakwana muntu wakwejalabya nga mumanyi enkola zange ndi musajja muleesi ndi musajja mwesi nalina okukwatamu ndabekana kananga kambubbi omuntu kayimiridde katya mune nga nzija nfuna kola nali nfunye na salale wange bulungi nnyo ne ngamba nkoze ntya akantu kano njagala kakwatamu nga nsooka nkwatako lijalo byali bina nga nsooka mbikawa buwi fofuli nga nzikaba gamba kagenda buloma engoye kambale manya fitu bagala nnyo baga batonera ebyo ebintu nga kasanyuka nga kagamba thank you sukrani manaye kati ngambeera kati nga sindika buyimoja okutegeeza omukwano biki nga bwenseka bwenfumyewe buli moja ofumyewe tululimi benkola kibentekako bumeseji obusabiriza ekyavaamu nga nekakusindika buki bubulu movies obuzaba nti nekangamba banaye nekangamba obuzibu eno amateeka mangi naye nyina mukwano gwange alina kyalina hoteri ngenda musaba atufunire olunaku ngenda kusaba off nawe osabe off tugenda twesanyuseemu konze nti kale lwalwa kawala nga kafunga kampita nga tugenda nga kansindika location kolo kali off nange nali njisabye nga kansooka nayo nga kasindika location nga kajinsindikira nga nfuna uba nga ngenda bwana Sozi kino kinyumiza mu abawuliriza bwe natuuka eri omuwala gye yantwala omuwala ali yeetunda naye nga mu Filipino gibetunda eno gye bali mu mawanga gaba mu Asia nimwe bali omuwala ali yeetunda yekata kati bwe ntuuka bwe yali ali antuuka bulungi omuwala nga tuvekera lumbi nga dda wabweru bwana Sozi oze nafuna akantu ekannema okwesa sinze mwesi akantu akangamba mbubenonyi bikibikiiko simanyi kave Filipino nyakakekata n'omusajja omu ate simanyi nti kamanyi namanya bwembuzi yako yavaako tutatunyumyanyumyamu awo naye nga kyendakola ng'omusajja omugezigezi nasooka akanunda kubeerawo nga kalya ku mimwa nga njala kujja werifiya tube nga tukwatagana bulungi bwana Sozi akawala njagadde okukozaamu nenga sijja kuviiramu awo sinze nga teesemu nnyingi ate n'omukwano mpulira nga nkaagala nga njagala kuteekawo nkolagana entuufu nti bw'omanyi olya ku muntu abeera kububira ebituufu naye nga kaŋŋamba ekikulu Africa wanotesiteri Africa muli benzi biki wanotegenowini biki ogenda kumala okumulaba otomukyawo ate efune atbreak negamba nedda switati si bwe kigenda okubeera myera Filipino Asian people neneefuna omukovu bwana Sozi neneegonza nekyo kali nalo nekakwatamu awo nekawomerwa naye obuzibu bwapa bwana Sozi tuli omuwala yalinga ate akomawo eno munda wayingira wajja walawo ekituli kuki bwayingira yawo alinga atwadde lumu ate alinga tayagala twegatte kati ekyavaamu neneevaamu awo ng'omusajja omulwanyi nengamba kasaba atwadde lumu nenkakwata awo nenkawunzika kati awo nenkalumansinga naye nga kafunda era nkawulira nga nenwana kakana nengoye nakyomusomye kali mukateeteeyi kali kampimpi nga nenkawunzika bwe nembanga agezaako kale bayingizaako kayingiza bwe nti mutaka wene nenga mutaka tayingira bulungi nakozako na mutwe awo mbasa amasamba bwe nokula mutaka atakulije nenkabuukako kugamba sakutanga ninga bonabeera nga wubirizi ku muntu oyo natugamba sole naza olugenda munafuluma ate awana kompula kagadde awo nenekakabaawo naye naye teseka akapiira mujjukire olwo tulikata si bya mutwe kati nevaamu awo kati nakola nga kakola kafunda nga sijayo bulungi kati nakola nembanga kayingira bweti ninga kalekaana ulankaganye kyenakola kati awo tikitikitikitiki awo mango naye nga nera nemweralikirivu ula agenda kudda munaye
Nensama olino kolona yalwayo ntulanga nawo kiyita daawo nga mu makampadde kegudde kwakana nenjesayisa awo naye nokumaleka sayalika oli uyakonya ku luggi nekabuukamu awo netwebuzaabuza nekagamba tugende netuvaayo. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesibwa mu nsika ya furniture. Bwana Sozi omanyi tokoza mu akawala katabuka Bwana Sozi nga buli kadde kabera ku simu yange kankubira nga kaseka olwobunako bufuze mikwano gyange era kati ngona kujja okunambako gira linkolera olwobujja bwonna bujja olusi 3 olusi 5 olusi 4 banjagalidde ddala nga nemmere Bwana Sozi sikyagula mmere nga nembeera ku location ng'emmere buleese nga kangula chipusi ne kandeetera ne kangulya buli kimu ningamba okay. Awo nentegeera nti bano abawala baba neeraavu eyaddala ng'abadde ng'akutegedde munaye mba ndi awo lumu kampadde awo 10,000 kitegeeza miliyoni ya Uganda namba kampadde awo 10,000 ku musaala gwako neyagadde olwo musindikidde mutabani wange oyo gwegamba yagire secondary batedde ku simu lubabeeremu lubayambe ebiseera byayira mu bibiina byabansinsiko musindise wakaawo mbasindikidde kampaera nga sena nsindikirawo n'omwana mukalazi omwana kamutegedde kasanyuse kaŋŋambe kono kaŋŋamba ko tekanazaala mwana tunyumizaamu awo kati tewali buzibu kaŋŋamba onatolako mu Afrika koze ngenda kutola mu Afrika kati Bwana Sozi sagala baluyisaayo emboozi eno saagala nnyo njagala nnyo tugiyite mu bufunze. Kati Bwana Sozi akawala kaŋŋamba olutambula emyezi gyali gigenze kubanga ne vacation yange yatuuka ne kaŋŋamba ne vacation yange ne kaŋŋamba mba yagerako waka ne kaŋŋamba nedda nako ne kaŋŋamba ne vacation yake ekola ki nati otuuka ne kaŋŋamba kagumiikirize tukole ki tujja genda ffenna ng'onjala kaleeta Uganda ne kaŋŋamba yagenda wamu ebiki ne kaŋŋamba yekali tekirina buzibu naye nga nze manye sijja kaleeta nga nanze mpanvu yakawanvuye nga n'okulya tekampoomera nga adi awo kale adi awo mbuusabuusa. Bwana Sozi okimanyi akakawala katukisa ne kakyusa erutambi ne kaŋŋamba tugenda Filipino ne kaŋŋamba tugenda Filipino kukakubidde bakadde baako mamako ne kogerako naye ne taata wakali Saudi ojjukira taata wako kaŋŋamba nti ali Saudi eyo driver nabavuganyiriza emmotoka zi Saudi biki ebyo abavuga baasi Saudi eyo kayogedde ne kafunye omusajja omufirika ne bakagamba ati abafirika bayaaye omufirika wabeera mutuufu mukkiriza agendeko ewammwe alabeyo munaye akaana akawala nga kaŋŋamba kagenda kugula tiketi tugende Filipino nikagamba toli buzibu nzino nakkiriza no ng'asaaga Bwana Sozi n'abawuliriza akaana akawala tekagula tiketi jjukira nti vacation nali gifunye baajimba jjukira bakuwa vacation oba togenze osigala mu accommodation ng'oli ku bibyo kati nagifuna mu budde bulungi nako yako nawe yatuukira ne kagula tiketi nga tugenda kwa Madi airport nga tetukirira Filipino. Firimu etandise bakyali bange. Bwana Sozi firimu etandise omuyaya agenze Philippines. Oh my, simanyi onyiize nnyo kubanga kakati mpozi nze wensangibwa wangu nnyo ndi mu Kira municipality Wakiso district Kampala metropolitan Kireka zone ddi okuliraana olubiri lwa baffe mu area ezo mu embeera jangu nsanga onkube ekino kye kive mu ddiiro oba olowooza nze naakuba ndi awo nkutunuulidde butunuulizi. Bwe mpuliriza brother Adam bwe tumala emboozi eno nsaba otunyumizeyo kemboozi gyojjukira emboozi gye wagwa nayo mu mukwano love story nga singeri ene kubanga engeri ezino zirimu obwakibanda zirimu obumafiya bungi. One, bwe nkuwulira you know what it takes to win a woman. Omanyi kye kitwala okuwangula omukyala. Kati njala okubalansinga oba omanyi kye kitwala okukuuma kubanga okuwangula omukyala n'okumukuuma kirala. Nandyagadde okuwulirayo the love of your life nti wagwa mu love eno kale oba yaggwawo bugwi naye nga wali mweteefuteefu okubanga relationship eyo ogibeeramu oba ekyaliwo current oba oli mu relationship. Nandyagaddeyo kasitoro ako
bwe nkuwulira ndi mulenzi naye waliwo abalenzi nga tuwaya nengamba omulenzi oyo amanyiraavu ekiringa ekirimu sofa kyempulidde mu mboozi zo zonna akasente kano okujjako nga kabadde kabeeti kali akasente kabeeti ketwatandikirako akakadde akamu emitwalo 8 naye akasente ko okabala ndi mutuufu bwana Adamu okabala laavu yo ndaba nga relationship gy'osobola yeyomuwala ayinamu kasente nga bw'oba omuwadde kyomuwa good bw'aba abadde asobola okukyemalira toyagala muwala abeera awo ng'alinze gwe 24/7 nti bw'otamuwaafa bw'otabeerawo talya si kyenkuwuliramu sofa ku byempulidde naye nga mpuli omukwano leero kakati omukwano ate ddala omuntu bwe mugenda mu kasongo mu bali nangayi nga kasongo ddala abeera kasongo bwe guseka kakati nandyagadde okuwulirayokko singa obadde kyali wange ne wabaawo omuwala mukwano gwange gw'okwana nandigamugambye nti olaba dragon eyo akukwana oba Adamu akwana kikiri nti gayo mulaba tali bubi ne gayo no tomusuubiramu nnyo okubanga ogenda kuyimirirawo ku ye bw'atakuwa sente tosiba nviiri bw'atakuwa sente landlord akuba tosafuna za renti bw'atakuwa za tuition tosoma ku olu semester beefudde nenga gayi ne bw'oba tomwagala ng'omusuubire nnyo okutuuka ennyo ku wolotaali nti mugenda kugattibwamu obufumbo obutukuvu sikimulabamu but he's not a bad guy okujjako nekyesinza kubeera sure kwe kuba nti ojja kubeera awo omanye nti mulenzi wo yekka kakasa nti bw'oba omufunye bw'oba tomufunye oba oli awo n'abalaba mufuneko naye nga mpuliranga kugamba love weeriyo omuwala bw'aba akwagala wulira nti alina gaayi kati okubeera reliable awo wali tagali naye ate nga mpulira oyina omukwano you know what it takes ebyo oyina ebintu abawala bye baagala njagala kukakasa nina abaana abawala abantuukiridde Adamu ngagansozi Adamu oyo mpuya mwewulira ate ntandise okwogera ebyama by'abantu abamu katusooke tukomaawo naye nina bukomenti wano nabagambye nti abasajja bw'aba yasazeewo ng'agenda kuwangula oba alina bigendererwa byakuwangaala naawe oba tabirina asobola okukola okwambuka olusozi nakkirira akaserengeto n'agenda ebuziba n'ateeka omutwe emirannamiro n'aguteeka emitwetwe n'agenda mu nnyanja wansi ng'ayagala kukuwangula naye ng'ate olumu ayinza oba nga talina kigendererwa kiri awo kyamaanyi naawe abagamba kawola kano kalimu ki mu sikaati yaako mulimu ki kino kyenjagala okubagirayo nga Adamu atubeerera ekyokulabirako mwongere nnyo okubeera abakalaba si buli gayi gwolaba nti akuyiriddewo nnyo omubiri nti aba ali serious ate gwe oyinza okuba nga olaba nga akuyiwawo omubiri naye nga yalaba obwo buntu bwa bulijjo kakati waliwo ebintu byotagwanidde kusinziirako nnyo ng'ebyenkomeredde okukakasa nti omuyaaya akwagala nabagamba kakati Adamu atugira ekifaananyi ntera obbanyumiza ne mbagamba ku masomero eyo abalenzi abaali batuwangulako obuwala nga tukkiriza nti oyo omulenzi bwe yeekiika mu muwala awedde be balenzi abo abaali ba kapiteeni bagolokipa mu ttiimu y'essomero waliwo ennamba ezamanyibwanga nti namba gundi wa musasagge ku kisaawe abo baboola bannange eboola naye nga mbagamba nti olw'okuba bamanyi abawala nti olwedde babeeyunira kyangu nnyo okugwa mu mbiize ng'olowooza nti ebigendererwa ali kwalaali okizuula luvannyuma ng'akuyiseemu n'ayita gwe nakato n'ayita mu babirye n'ajja ayita ne mu kigongo bw'abanga mwenna ku ssomero gye muli mwenna n'abayitamu kajegere n'amala n'asikamu so njagala mwongere okutegeera bigambo bino tokyamukanga omulenzi omusisinkanye kubanga oyayana bakwane kakati buli akukwana bw'alagayo buntu 2-3 ate kati mwayiga ssente bw'alaga ku ssente nolowooza nti olwakwagadde nnyo okakananga ogudde mu mbi eza gaayi kakati ekirala ekinyumidde I like it bwanjumya nga akola bwati bwana sozi kati nino tugenda guno gugenda kuseka bwana sozi gugenda kuseka wabwe ku moments obusinga okunyumya mu story ya gayo no ngaaginyumya kakati katonda bw'aba tanna kuvaamu
waliwo wooyita ogenda okutunula bwoti gyova ng'owa matuse mu mannyo g'empisi bweba nnyanja ng'ekusesemye. Naye waliwo emikisa egimu gye tuyinza okukozesa obubi, so nga tuseka nga tunyumirwa na bino tubitunuulire. Waliwo emikisa gye tukozesa obubi. Waliwo olumu lwe tusikinga ne tutalaafiya ku kitagwana. Let me tell you, tuluzinze emirimu abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu bintu eby'okusaaga. Mu bintu eby'okusaaga kubanga bakukwanye, bw'oba olina boyfriend olaba nga buli kimu okifunye, oli ku ssomero kubanga afunye omulenzi olaba buli kimu okifunye, akuwa ku busente, kakati abasomesa bakugamba ki, mami akugamba ki, ogenda okunzika. Waliwo chances. Abantu muwulidde wano abantu ng'oli abadde tugeze yeetunda. N'anyumya kumpi emyaka 5 ng'akyusa abasajja buli lunaku. Mwawulyako sister kumpi olunaku ng'asobola okukozesa abasajja nga 4. N'awunzika nga talinaamu bulwadde. Kati gwe munnange ojja genda ojjeeno oveeno ng'oyinaayina ng'ogamba nti naawe olina ekisima, weerabire nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi ku malagala. Gwe gubeera ogwo oli nga yatabaala emirundi kakadde gyonna n'asimattuka. Gwe gubeera ogwo kikuyoole. So tobuukira gundi waabuukidde, tomanya ngeri gy'abuuseemu, ate n'engeri ze si z'engeri zo, ogenda okakana ng'ogudde mu mbi n'obeera mu kwejjusa obudde bwonna. Kakati waliwo alirako enjala tuyigire ku brother. Ekirungi nti gwe njogerako tetuli mu kumugeya, naye aleeta bino okutusigira ekifaananyi ku bintu ebibaayo bitutafaako. Nabagamba nti omulenzi ateekateeka okuwangaala naawe ng'ali serious. Si ye muntu ayinza okukuweereza bwemoji ng'omulenzi ali bwereere. Like waliwo bwemoji obwo, waliwo n'abatera obumpeereza naye nga ndooza accidentally, I don't know. Waliwo n'ogamba wait, ono emoji gyampeereza ng'oba akawala kali mu kwekuuta, kali mu kwesiiga bizigo oba zi oil, kati ono omuwala n'okebera mu ngamba mulenzi muwala, oba omungendo zuulanga kalenzirenzi ke kabumpeereza nga batekamanyi nako kabiweereza. Nenjala babuulira omulenzi anaaba serious mu bulamu bwo. Si ye mulenzi akukwana kubanga ayagala omuggyemu n'akuwa sigino oba n'akuwa koodi ng'azikuweera mu buli obuntu. Bwemoji obwo obuliiki obw'obuseegu oba bumuvi waliwo bumuvi najja n'abukuteeramu mu inbox kale mu dakiika emu seconds 3 bali babaddemu overnight n'abikuweereza. No serious man ateekateeka okusetolinga naawe ajjira mu ngeri bwe zityo. Kino njagadde mukiyigireko kubanga brother tumuwulidde nga wanaagamba nze siba mu kintu bwe njagala kunzijjamu. Tubiwulidde, so he is brave enough, he is a hero okuvaayo abeera ekyokulabirako ku bintu bino. Kyova olaba saagadde bigende nga sibikoonyeeko. Mukimanyi nti Africa tulina ekifaananyi kibi nnyo mu mawanga naddala ag'abazungu nga tuvudde mu Africa batulinako ekifaananyi eky'obuyaaye. Mabike waliwo sites twali tugezaako bakwali kujjuza bintu ki ate tebyali bya relationship, like honestly tebyali nti nno bya dating, no oba byali bya projects, waliwo bintu byetwali tugirako awo. Mukwano tutuuka okuregisteringa nga bw'olaga location nti kale country of origin nti Uganda, mukwano nga bwe bakukomya n'ekimessage ekinene nga kijjawo nti nno bannayuganda tebabalinamu bwesige, bayaaye, tebali trustworthy. Wait a minute. So ebintu bino mulanga ebyokusaaga. Kati olumu ojja kwekanganga, olumu wakiro jana kutyo gamba nti ova Uganda. Oba ogambe nti oli black American tova mu Africa olw'ekifaananyi kino. Bw'otunuulira bannaffe aba Nigeria ebifaananyi ebyo basiize. Africa no good. Bannange eddala eri abantu abamu nabagamba password eri omwana ow'obuwala yenna ku nsi kuno eri egi. Bw'oba oyagala okutuuka ku mutima gw'omuwala, bw'oba oyagala okulya ku birungi by'omwana omuwala, ne bw'agamba nti ye yeeteekako erinnya bamuyita Sitakange, omubuuza nti eryo erinnya lya kitaawo, baali kubbulamu, n'agamba linnya lyange Sitakange, kwegamba tatakake, tomuggyako kinusu. Mukwano, engeri y'okulya ssente y'omuwala nga teweesise, password yetuukawo, it is LOVE, love. Obuzibu nti abamu bwe muteekamu password eyo mugiteekamu bubi, oteekeddwa okumanya esooka ero eri mu capital letter,
zonna small letters, zonna capital letters. Kati awo we wali akazannyo nenga nkiddamu n'abakyala abali wano abalaba sheno banjulira nti password code etuuka mu kwesiima mu ggulu emukono eri omwana ow'obuwala eri LOVE. Ekyokubanga oginyize n'egaana okugendamu tekitegeeza nti si yeyo. Oyinza okwekanga nga V eri mu capital letter nga gwokalakala ne small letter. The password remains LOVE. Wetukomye Buladi atalaaza amawanga yava wano e Kampala n'agenda e Mbale ne guseka. N'agenda e Namasuba mu loogi yo gwagaana okuseka yasigazaayo kapale. Kakati etiketi yefulumye agenda Philippine yewalizimanira. Omusajja nga yayagadde okugusa ensonga. Mutula n'omusajja mu bbaasi nga gw'ogenda Dar es Salaam kukola busuubuzi, ogenda kusalamu bwoti ogende paka Zanzibar. Nga muli awo oyambadde ebijaketi empewo ereme kuyitamu olowooza ku zi bizinensi. Omuyaaye gw'otudde naye mu takisi ng'agenda Zanzibar guseke. Nga kuseka kugusesa kyekimu. Omulaba ku boda akiri yalingano bamubuuza akajejjeji w'ebibuuzo alaga bw'alina programu enteekateeka namutayika. Wallahi nga gugenda kuseka. Abasajja balinnyennyonya okuva e Bungereza ne bakomawo ekyaddondo. Ng'ekyamaanyi nno kiki gugenda kuseka. Allah wa kitiibwa. Situmanyi wano wali otwagaza ki n'ekyo kyonna kye watutegekera. Katugenderaawo. Tusinkane mu kitundu ekyokusatu kyekisembayo kakana leero.